po jako akawuwo. Who manufactured a treatment for coronavirus in the US was here last week. Oluvannyuma lwa Speaker wa Parliament the Right Honorable Rebecca Itwala Kadaga olukuvaayo olunaku lw'eggulo n'ategeeza nga bwe waliwo essuubi ly'okuzuula eddagala eriwonya ekirwadde ki COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus, bwe yategeeza nga bwe waliwo kampuni wano ekolagana n'omusawo mu America egezaako okuzuula eddagala lino. Ono olunaku olwaleero avuddeyo n'ayambalira abasawo abakubye ebituli mu nteekateeka eno ng'agamba nti tebaagaliza ggwanga lino kalungi n'akamu. Yesterday I informed members that some work is going on by some Ugandans to develop medicine in the country, but I would have thought that if the doctors, the Uganda Medical Association had brains, you would have first have to come to me and say, we heard you talk about this. Well, can you tell us what it is? But they won't issue a press statement. But I want to educate them as follows. Kadaga era ategeeza nga abasawo bano bwe bandisoose okumwebuuzaako nga tebannavaayo ku nsonga eno kugyogerako nga bwetaliiyo, kubanga naye teyavudde mu bbanga n'amala googera bwogezi ku nteekateeka eno. And I want the clerk to help me to read the books, because this people think that this man is not educated. I want them to see the books he has written. They are this books. Commissioner, help me. Kino nno kireetedde ababaka nabo okugatta eddoboozi lyabwe ku lya Sipiika nga bagamba nti bannayuganda bangi balemye okukkiririza mu bannaabwe nti bano baliko bye basobola okuzuula. Madam Speaker, if a Ugandan comes up to establish any project, we are duty bound to support him or her. Madam Speaker, if we can support foreigners and protect foreigners, how about indigenous Ugandans? Madam Speaker, I remember when the government came up for the Ruwa Hospital, the reporting might have had some misinformation of people saying that certainly the cure had been discovered. But even then, what would be wrong with Uganda pioneering such an innovation? Honorable colleagues, the world today is grappling in a race of who discovers the vaccine first. Ababaka bano bagamba nti abo bonna abavuddeyo kuwakanya obuvumbuzi buno bandiba abalabe eri eggwanga era baliko n'amagezi ge bawadde gavumenti ku nsonga eno. Ndowooza abamu babeera ba mafia, omuntu alaba nti talina kyafunamu asooka okikuba. Omanyi bwe tubeera n'obulwadde bwe buti buli muntu alina okuleeta amagezi. Kati bano bwe bavaayo ne bagamba balina eddagala, tusooka kubaleekaanya baleete balabe nga likola oba terikola. N'abasajja tebalina kufulumya obakanzi Uganda Medical Association okanzi kati okangaki. So nze kye mbadde nsaba babaleke bafulumye eddagala. Bayibuli egamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Twalibadde tumuwa chance naye nga tetusooka kumuwa ki sente. What if he fails? Naye ng'omukisa gw'abadde atuwadde nga Uganda, that's a rare opportunity okulaba nti nze nabadde simanyi nti yennyini naziri gundi ze bazimba wali ku Bombo Road Matuga ezi pharmaceuticals ezo. Tumuwa omukisa naye nga kye bali basoose okukola tetusooka kumutunuuliza bya sente naye tumuwuuze question ti how. Nze ndowooza nga waliwo okunoonyereza kwonna okukolebwa ku ndwadde konna kwanirizibwe, kubanga tujjukira wano ba Professor Sali be basooka okunoonyereza ku siriimu naye balina kye baakola. N'ekyo n'onu bw'aba alina kyanoonyereza tukyanirize. Wano tulina omuze okulowooza nti wano tewava birungi. Mbadde ntunuulira abaana ennaku zino abavumbudde tekinologi omupya ng'obalaba mu yunivasite eza wano bakoze ebintu by'otasuubira nti baali bikoze. N'olwekyo okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo. Oluvannyuma Sipiika asabye abasawo bano okuvaayo beetondera eggwanga olw'okwogera obwogezi awatali kunoonyereza na kumala kwebuuza. When a man says, I want you to stop spending money on drugs and make them yourself, what is the problem? So no members, I wanted to have that clarification, and I do hope that these three doctors will actually have the courtesy to apologize for the press statement. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. And I want the clerk to help me to read the books, because these people think that this man is not educated. I want them to see the books he has written.